His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ate olunaku olwaleero asitukiddemu alumbye Kampala Bring Back Our People ye mission eriwo era nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine leero mukama waffe abitaddemu engatto. Tukwebaza nnyo President okutukulemberamu nga okutulaga ekkubo n'okutulaga ki ekyokukola. Bannange tusiimye Bring Back Our People Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bwe twogerera kati ali mu kibuga Kampala. Webale nnyo President w'eggwanga omulonde Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine awamu ne baganda baffe mwena abeegasse ku President ogenda okulaba nga tubanja mukwano gwaffe John Bosco Kibalama eyawambibwa eyabuzibwawo abasajja ba Museveni. Kino nno baganda baffe gye tubagamba, kino nno baganda baffe bye tubabuulira nti ffenna tulina okwekwatakwata ne situkiramu tulabe nga tununula eggwanga. Tewali agenda tulwanira, tewali agenda tuyambako, wabula ffe nga ffe bannayuganda ffe abagenda okwegatta wamu tulabe nga tununula eggwanga lyaffe ate nga tubasuubiza nti tugenda kikola. Anti omukulembeze waffe kasita aba nga akiyimiriddemu ate ani agambayo? Tewaba agambayo. Baganda baffe, mikwano gyaffe, mumanye nti kati obuwanguzi buli ku sayidi yaffe era eggwanga lyaffe ligenda kuba nga linunulwa. Bano abalala bali ku byabwe tebalina kye bagamba munnange, tebakyalina kye bagamba. Uganda ya bannayuganda era bannayuganda ffe abalina se esembayo ku ggwanga lyaffe. Anti olunaku olwaleero omununuzi w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agenda kwegatta ku bannayuganda okulaba nga tununula eggwanga lyaffe. Hello Uganda, hello Uganda. Hello Uganda, hello Uganda, hello Uganda, hello Uganda. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency ate olunaku olwaleero ekintu akikoledde ddala bulungi kale tukisaba ate era nga tukisuubira. Tugamba nti kati tusimbudde bino bye tubagamba nga abamu temwagala kumanya, temwagala biwulira, naye nga tujja bategeeza nti mujja biwulira oba mwagala oba temwagala. Ne Uganda ya bannayuganda ate munaye bannayuganda be balina se esembayo ku ggwanga lyabwe. So kati omulala aba agambayo ki? Tebalina bwe kibatugamba, bajja kubba, bajja kwonoona byabwe, bajja balina bye banoonya, bajja kusaanyaawo. Hello Uganda, thank you very much. Mwena abeerekereza, mwena abeewaddeyo okulaba nga twegatta ate ne tununula eggwanga lyaffe. Bino bye tugambayo seeri bulijjo, bino bulijjo bye tumugamba, bino bye tumukubirizanga. Munnange tayagala kumanya, munnange ng'atufudde abatategeera, munnange ng'atufudde nti tetusobola, naye kaakati tugenda mulagako nti tusobera. Webale nnyo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okuyimukira mu wamu ne bannayuganda okulaba nga twegattako ate tusobole okwenunula. Anti Uganda kino nno tusimbudde. Baganda bange abadde bakyabiyita ebyokusaaga, abadde bakyabiyita ebyokuzannya, abadde bakyabiyita ebya Just Duno Museveni terugenda muleka kyekimu. Ffe tubabuulira, ffe tubagamba era tuliwo nga obajjukiza nti akaseera katuuse bannayuganda ffenna tuyimukiremu tulwanirire eggwanga lyaffe ate nga tusuubiza buli omu buli kinoomu nti eggwanga lyaffe ligenda kubanga linunulwa, ligenda kubanga lituuka ku buwanguzi. Era ffe abamu twatandise dde okwekongerajuletinga okusinziira kusomeza kwe tubadde tuyitamu ewamu n'omumpembe Yosete Buhabulwa abadde yatuwambira abantu baffe, abadde yatuggyako abantu baffe, nenga kati tusobola okubuka ne tugamba no, they must have killed these people. Reason ekyokubanga abantu bano bamaze emyaka 4 nga tebalabwako. It does not give credit to Museveni's government. Wabula kyonoona linnya lya government ya mwami Museveni. Kati muli wandigambye nti bandibadde babaleeta mangu ne bagamba okay, abantu bammwe baabano balina omusango era tubaguddeko emisango bwegiti ne bwegiti. Naye olaba tebasobola kikola. Why? Ng'ate buli lunaku tubalaba baleeta abaana ba People Power emakinje mu kooti y'amagye. Bano bo amannya ge tubanja olwaleero lwaki tebabaleeta? Kiraga they don't have these people. Era bino bi diversion bye mulaba byonna bye bakola, they are just trying to buy time, but they don't have these people. Kati ate n'olabayo abantu nga bo ensonga eri serious bweti bo bagitaddemu omuzannyo. Abayimbi, abantu abalina amaloboozi amanene babitaddemu omuzannyo. They are playing in people's lives.
okitegeera tubalaba mwenna abagezaako okuwolereza gavumenti ya mwami Museveni okubayinga obudde olw'okuba mmwe babawaayo obwokulya naye bantu mmwe muli babi nnyo naye kyenjagala obategeeza nti bino bye tukola we are writing our names in books of history. So that's the way you've chosen to write your names in the books of history. Tugenda kusomebwako ffenna mu byafaayo kino kye tukola okuviira ddala ku mukulembeze waffe nammwe saidi gye muliko n'abakulembeze bammwe tugenda kuwandiikibwako mu bitabu by'ebyafaayo ebya Uganda. Naye kubamu akafaananyi olunaku lumu ng'okaddiye abaana bo nga bali kuba olaba ffe generation yaffe tuli informed nnyo, tuli ku social media, tukozesa amasimu, tukozesa computers, naye omulembe ogugenda okuddako ate gwo gugenda kubeera so much into technology compared to us. So that means those people will be retrieving these videos bajja tulaba nga ffe twali ku side egamba nti twagala mirembe mu nsi yaffe, twagala ddembe lyaffe, we are fighting for our freedom, we are fighting for our rights, we want equal rights and justice. Naye kuwamu akafaananyi ng'abaana bo oba abazzukulu bo nga balaba vidiyo zo nga ggwe ogezaako okulemesa kino kye tulimu olwaleero. How ashamed will you look in the front of your kids or your grandchildren? Abantu baffe balabika baabatta tebabalina kubanga bandibadde bavaayo mangu okukiryalinga erinnya lya gavumenti yaabwe ne bagamba nti abantu bamwe baabala naye tebasobola kikola because they don't have these people. So wensinzira obbagamba nti ffe tetugenda kuzikiza. We want freedom in our country for the betterness of we and the generations that shall come. Nti abantu bano balabika baabatta. They must have killed these people. Reason ekyokubanga abantu bano bamaze emyaka 4 nga tebalabwako, it does not give credit to Museveni's government. Wabula kyonoona linnya lya gavumenti ya mwami Museveni. Kati muli wandigambye nti bandibadde babaleeta mangu ne bagamba okay, abantu bammwe baabano balina omusango era tubaguddeko emisango bwegiti ne bwegiti. Naye olaba tebasobola kikola. Why? Ng'ate buli lunaku tubalaba baleeta abaana ba people power emakinje mu kooti y'amagye. Bano bo amannya ge tubanja olwaleero lwaki tebabaleeta? Kiraga they don't have these people. Era bino diversion bye mulaba byonna bye bakola, they are just trying to buy time, but they don't have these people. Kati ate n'olabayo abantu nga bo ensonga eri serious bweti bo bagitaddemu omuzannyo. Abayimbi, abantu abalina amaloboozi amanene babitaddemu omuzannyo. They are playing in people's lives. Okitegeera tubalaba mwenna abagezaako okuwolereza gavumenti ya mwami Museveni okubayinga obudde olw'okuba mmwe babawaayo obwokulya naye bantu mmwe muli babi nnyo. Naye kyenjagala obategeeza nti bino bye tukola we are writing our names in books of history. So that's the way you've chosen to write your names in the books of history. Tugenda kusomebwako ffenna mu byafaayo kino kye tukola okuviira ddala ku mukulembeze waffe nammwe saidi gye muliko n'abakulembeze bammwe tugenda kuwandiikibwako mu bitabu by'ebyafaayo ebya Uganda. Naye kubamu akafaananyi olunaku lumu ng'okaddiye abaana bo nga bali kuba olaba ffe generation yaffe tuli informed nnyo, tuli ku social media, tukozesa amasimu, tukozesa computers, naye omulembe ogugenda okuddako ate gwo gugenda kubeera so much into technology compared to us. So that means those people will be retrieving these videos bajja tulaba nga ffe twali ku side egamba nti twagala mirembe mu nsi yaffe, twagala ddembe lyaffe, we are fighting for our freedom, we are fighting for our rights, we want equal rights and justice. Naye kuwamu akafaananyi ng'abaana bo oba abazzukulu bo
nga balaba video zo nga gwe ogezaako okulemesa kino kye tulimu olwaleero. How ashamed will you look in the front of your kids or your grandchildren? Abantu baffe balabika baabatta tebabalina. Kubanga bandibadde bavaayo mangu okukiryalinga erinnya lya gavumenti yaabwe ne bagamba nti abantu bamwe baaba naye tebasobola kikola because they don't have these people. So awo ensinziro bagamba nti ffe tetugenda kuzikiza. We want freedom in our country for the betterness of we and the generation. Nga ffe twali ku side egamba nti twagala mirembe mu nsi yaffe, twagala ddembe lyaffe. We are fighting for our freedom. We are fighting for our rights. We want equal rights and justice. Naye kuwanga akafaananyi ng'abaana bo oba abazzukulu bo nga balaba video zo nga gwe ogezaako okulemesa kino kye tulimu olwaleero. How ashamed will you look in the front of your kids or your grandchildren? Abantu baffe balabika baabatta tebabalina. Kubanga bandibadde bavaayo mangu okukiryalinga erinnya lya gavumenti yaabwe ne bagamba nti abantu bamwe baaba naye tebasobola kikola because they don't have these people. So awo ensinziro bagamba nti ffe tetugenda kuzikiza. We want freedom in our country for the betterness of we and the generations that shall come. Webali nnyo mukwano gwaffe, webali nnyo muganda waffe. Tujja genda mu maaso mpolampola okusomesa abantu bano abakyafuuyira gavumenti y'ensi buhabulwa akantu konna konna nga tubategeeza nti Uganda y'abannayuganda bingi ebyonoonese. Oyo Sete buhabulwa byagenze maaso ng'ayonoona bingi nnyo byagenze maaso nga buli kimu akiziza mu ngalo ze bw'ati. Munnayuganda takyalina bwogerero naye munnayuganda kaayimuse n'avaayo n'agamba kinabira okunabanga jjali bulijjo olaga mu buliri mirana mitweto yonna abenga jjali mukomyewo ekiwuduwudu tukiziike. Nabbanja twagala Kibalama ebbanga litambudde tubanja Kibalama temumuleeta temutugamba nti oba ali jjindi. Nabbanja oba wata Kibalama akozese bawala abo abeebakeko buli lunaku omuzibu gwe gubeebakeko. Odde mu kinaabiro nga jjali gye mulaga yenna abenga jjali. Kati mbu wano njogedde bubi mugenda gamba bananga omwana amanyidde Nabbanja ayogedde bubi. Nsinga gw'omutemu. Nze neewuunya mwabatemu bwe tubagamba ko tubavumye tubagambye ekibi nnyo kibi tumuwemudde ngambye omuntu omukulu ekintu ekibi. Kati mpemudde Nabbanja omuntu omukulu ow'ekitiibwa we mugenda okugamba nsinga gw'omutemu omuntu atta abantu ate n'obalaata. Ekyo ekikazi kyammwe mbu kirwanizi ky'eddembe kye mwateekawo tubuzaabuza. Simanyi Nagaddya wabula otunulanga erinnya lyo Nagaddya. Kibalama omuloote nga akukozesa abaana bo bamuloote nga abeebaseeko badde mu kinaabiro okunabanga jjali bulijjo olaga mu buliri mirana mitweto yonna abenga jjali mukomyewo ekiwuduwudu tukiziike. Nabbanja twagala Kibalama ebbanga litambudde tubanja Kibalama temumuleeta temutugamba nti oba ali jjindi. Nabbanja oba wata Kibalama akozese bawala abo abeebakeko buli lunaku omuzibu gwe gubeebakeko. Odde mu kinaabiro nga jjali gye mulaga yenna abenga jjali. Kati mbu wano njogedde bubi mugenda gamba bananga omwana amanyidde Nabbanja ayogedde bubi. Nsinga gw'omutemu. Nze neewuunya mwabatemu bwe tubagamba ko tubavumye tubagambye ekibi nnyo kibi tumuwemudde ngambye omuntu omukulu ekintu ekibi. Kati mpemudde Nabbanja omuntu omukulu ow'ekitiibwa we mugenda okugamba nsinga gw'omutemu omuntu atta abantu ate n'obalaata. Ekyo ekikazi kyammwe mbu kirwanizi ky'eddembe kye mwateekawo tubuzaabuza. Simanyi Nagaddya wabula otunulanga erinnya lyo Nagaddya. Nagaddya otunula bubi.
abaana balina obusungu naye oba si busungu. Bannayuganda tulina obulumi bungi kyova olaba buli omu avaayo n'ayogera mu mbeera ey'obukambwe. Tukooye twagala abantu baffe, twagala omukulu Yosete Bukabulwa awamu ne gavumenti ye bakwate bannayuganda abo be batusuubiza nti babayina babaproducinge babawe abantu ate abantu baddemu babeere n'abantu baabwe. Naye tukooye okubeera nga tutambulira mu ggwanga ery'okutulimbalimba ate nga kano Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kabitaddemu engatto abo abakulu beefiiridde.